Okola kyamaanyi nnyo nnyo okubanga weekuumira ku Babi Television Uganda nga kw'ossa n'okutambulira awamu naffe. Ensonga nnyingi ze ngenda okwogerako mu vidiyo eno, okuli n'eggwanga lya America livuddeyo ne lisindogomya eddoboozi lyayo ku gavumenti y'eggwanga lyattu erya Uganda olw'ebyo ebyatuusiddwa ku Honorable President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eggwanga lya America si lyokka erivuddeyo ne lifulumya ebiwandiiko eby'enjawulo, wabula lyegattiddwako eggwanga lya United Kingdom, giyite Bungereza oba England oba eggwanga lya UK, okussaako n'eggwanga lya Norway. Gano nno ge gafulumizza ebiwandiiko eby'enjawulo okubanga byanukula ku mbeera eyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 5 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatibwa ku Entebbe International Airport. Kati nno eggwanga lya America livuddeyo ne lifulumya ekiwandiiko nga kw'ossa n'eggwanga lya UK ne Norway erigaana bannansi okulaba nga bettanira eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti lijjuddemu obutabanguko nti security erimu temmalirako ddala, wabula bakyakola okunoonyereza ku ki ekyokolebwa naye nga bagaanye bannansi okubanga bajja mu ggwanga lyattu erya Uganda okutuusa nga gavumenti zaabwe zimaze okufulumya ekiwandiiko eky'enjawulo ekibakkiriza okujja wano mu ggwanga lya Uganda, olw'ensonga nti ebyeyolekedde egy'oku Entebbe International Airport byayongedde okulaba nga birambika nti eggwanga lyattu erya Uganda teri muntu ali safe. Bwe baba nga bannansi basobola okukwatibwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakwatiddwa olunaku lw'ejjo, kitegeeza nti atali munnansi ye ayinza n'okuttibwa bunnambiro. Oluvannyuma lwa President Museveni okufuna ekiwandiiko kino okuyita mu Kayindo Otafiire, yavuddeyo ne yeetondera bannansi nga kw'ossa ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ekyo ekyamutuusiddwako ng'ennaku z'omwezi 5 okukwatibwa poliisi nga yakasiteppinga bw'ati ku Entebbe International Airport era nga yeetonze on behalf of the government nga yeetondera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yadde nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kubanga avaayo kwanukula ekyo ekyamusabiddwa okusonyiyibwa nga Kayindo Otafiire bwe yagambye nti tekigenda kuddamu kubeerawo. His Excellency Essaawa Yonna jjukira nti yatuwaamu ennaku mbale okubanga ayita press conference oba okwogerako eri bannamawulire nga kw'ossa ne bannayuganda ku ki ekigenda okuddako oluvannyuma lw'okukomawo mu kutalaaga amawanga ag'enjawulo ge yabaddemu ennaku eziyise. Nga tukyali awo, ensi zino okuli eggwanga lya America, UK ne Norway nga kw'ossa n'ensi endala eziteekateeka okuba nga zifulumya ebiwandiiko ebiri official ku ki ekyatuusiddwako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, amawanga gano gaavuddeyo gasituke gategeeze nti eggwanga lyattu erya Uganda teriri seefu ku bannansi baalyo okubanga balyettanira naddala okujja okulambula ebintu eby'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo. Era amawanga gano obusimbi obutono ennyo bwe babadde bateekateeka okubanga bayambisa eggwanga lyattu erya Uganda babusazizzaamu. Nkiddamu, obusimbi obutono bwe babadde bateekateeka okuwa gavumenti ya Museveni babusazizzaamu bagamba nti kino kisusse, tebasobola kubanga bateekamu ssente okulaba nga eggwanga litebenkera, wabula ate ensonga z'ebyokwerinda ne ziba nga ate tezitereera, tewali progress yonna eraga nti human rights oba oliawo abantu bandifuna obwenkanya ng'eddembe lyabwe lityobooleddwa abakuumaddembe. Kati n'olw'ensonga eyo amawanga gano gasazeewo geesale ku Uganda era nga n'obuyambi obutini ennyo Uganda bwe yabadde ebasabye nabo babusazizzaamu okulaba nga beekenneenya ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga lyattu erya Uganda.
Awo nga tuvuddewo kambawe akatambi kano mukeewulirireko mukitegeere nti ebyaddala Entebbe International Airport tewali muzannyo era ddala nti buli omu ali mu ggwanga lyattu erya Uganda ekyamazima tali safe nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazzenga akitugamba mu press conference ez'enjawulo nga kossa n'okwogera wabadde afunira akazindaalo. Tugenda kuba tufuna obubaka buno eddoboozi lino n'oluvannyuma tukomewo tweyongerewo. Amawulire mangi nnyo ge nkuleetedde mu vidiyo eno n'olw'ensonga eyo tosaanye kugasubwa. Katusooke tuwulize clip eno n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Amaloboozi mangi ge nnina nkyalina information ku muganda waffe Pato. Waliwo abantu ba Nuupu abateereddwa abawererako ddala okuba nga bali 9, so toseguka tugenda kuba tubalaba mu vidiyo eno, ngenda kuba nga nkusomera amannya gaabwe. Wabula kasooke tufune akatambi kano n'oluvannyuma tweyongereyo. Entebbe Airport, the most corrupt entity. Entebbe Authority, Civil Aviation Authority, very corrupt entity. Mukulu kuteesa newe banakugaggawaza batya Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuyita ate okufa kukaawa kuluma ne bw'oba mugagga okufa kuluma kujja kuluma nakati olwedde otambula owonyera ebigero walula biwalule naye ng'oli mugagga fugge. Lwaki togula ebigero ebipya? Lwaki tofuna omutima omupya? Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukkakanya ne airport yo, bajja kukkakanya ne airport yo. Otutte bana Uganda for granted basasudde buli kimu naye miskini tokkuta sente, tokkuta oli vampire wa sente. Mwe mwatondebwa kululuvanira buli kiwo ne mutwala buli katono omunaku kayinawo ne wootuuka nga abantu bonna sente bayuzanjuzeeka, naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukkakanya. Wallahi ne wooli mu nnyumba bakuyamba buyambi. Lwaki bakuyamba buyambi omugagga fugge? Allah yasinga omumanya. Mubonyaabonyezza bana Uganda naye olunaku lumu embu ezo ezitula ku kawunta ne musokoola emigugu gy'abantu ne mubba ssente z'abaana najja n'omusaba emitwalo 2 n'omulemesa ennyonyi kisiraani. Lumu emmotoka ya aviation ejja kuba egenda egwa ekigwo abantu 5 dead. Yes, there is a way we repay you. Mujja kuba muli mu bus egwe embu ezo zonna zikutukeko emitwe idayo tujja kuba tusanyuka mitwe baje Kalyonso tit for tat tukyasobola boogerako bulungi. Mwayitiira obubbi buli muntu yenna posting Entebbe Airport ne Entebbe Civil Aviation nti babbi musale video mubuteeke buli wamu mubapokera omuliro. Bantu ba mutima mubi nnyo babaleeta buleesi balinga batali bana Uganda bafiiriza economy. Embwa lumunga embuuza mbolaga kiyimiridde wano ku dipacha wabweru kiri mu gusaati gwa bbulu kireze ekibuto kinyo kinyo ebinnyo mbu nakyo kimbuuza ne mubuuza gwe embwa obuuzaani oyimiridde ne bweru ng'ombuuza ku travel ng'oli musiru. Na Uganda Airport abakozi muyina okweddako Okay, katukomaawo naye nga oyo y'omugenzi Ichuli. Mukama amuwumuze mirembe era musonyiwe byonna ebyamusobako. Kino nakikulaga ki nti Entebbe International Airport okuva dda ekyamazima kyo ekitambula mu ndoomo Mungu yekka yakimanyi. Bwe kiba nga abasirikale basobola okuba nga be pretending okuba abakozi ba kisaawe kino ng'ate abakozi olugambo lwatambula ku social media wonna nti bagibwako amasimu era nga gonna baagatwala nga tebaagala babeere nga bakwata obutambi bw'ebyo byonna ebyagenda mu maaso bye mwalaba. Yadde nga Honorable Nyeko Dorick yakola ogugwe na exposinga engeri gye bakwatamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nga tweyongeddeyo munzikirize mbalage omusirikale ono alina mission ey'okusaanyaawo obulamu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono kennyini yalabwako wali mu bitundu by'e Kabaale. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali atabaala ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga ono omusirikale yalabwako mu drone yali egoberera convoy ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atalaga ebitundu by'e Kabaale, wabula baamulaba era nga okusinziira ku intelligence ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ensonga eno yagitegeera mangu nnyo bw'atyo n'asobola okuginogera eddagala okulabira ddala nga omukulu ono
oba omutujju ono amulabisa ku kamera, era nga Bobi Wine we yakyogerako nti yabalabisa oluvannyuma lw'okulaba nga akatambi kano kafuluma ku social media, era nga abaana ba foot soldiers be bakola omulimu guno, era nga twebaza nnyo omukulu Edi Mutwe eya maintaininga security okulaba nga bakuuma eddembe n'okusobola okulaba nga basaasaanya akatambi kano ak'omutemu ono era yagala okusaanya obulamu bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omutujju ono y'omu yalabiddwako ku kisaawe kya Entebbe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde nga akomawo mu ggwanga lya South Africa olunaku lw'ennaku z'omwezi zaali nga 5, era yalabwako mu bugaali maaso bwe nga bwe yali ayambadde wali mu bitundu by'e Kabaale, ekitegeeza nti alina mission eyamuweebwa era nga yakusaanyawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'ensonga y'obudde munzikirize nkome wano, era nga ngenda kuba mu vidiyo eddako nkuwa ebyo byonna ebyabadde bituuseewo ku muganda waffe Pato omuntu wa wansi, nga kussa n'abaana b'ekibiina kya National Unity Platform abateereddwa olunaku olwaleero. Oli ku Babi Television Uganda, tukomawo mu vidiyo yaffe mu maaso kaawo katono.